one of the best drivers. Naye nezijukiramu engeri nali nvugamu e Uganda yayawukana okuva we natuuka wano nategeera nti we can all coexist ku luguudo naye teyalumiza munne n'enjiga. Naye si bwe najja nga nakajja wano kati bino bye nasangawo nze ebyambangulo obutwi nemba ngamba kiri bwe kiti bye babaleetedde. Ekintu ekyo baganda bange kirungi. Lwaki? Buli kanako musiiba mulaba abantu bannange abatufaako olw'endiima. Mulaba abantu ne baperishinga abaana b'amasomero. Musiiba mulaba abantu bodaboda zisuula abantu. Nolaba omuntu wa bodaboda nga mudaladala asudde omuntu agenda okukola n'amumenya okugulu olw'okuba apatikana adduka speed ayitewo. Kirungi nnyo tikigenda kukendeeza accident. Temunkwata mpola, temunkwata bubi. Kigenda kendeeza accident. Kizebuzi kirungi okendeeza accident. Ffenna tusaanidde okuba ku kkubo nga teri alumiziddwa munne nga tuvuga ne ku speed ensaamusaamu. Awo nvuddewo. It is good for your own safety. Buli muntu agenda kubeera safe ku luguudo nga teri alumizza munne. Awo kyo kirungi. Nga Uganda tennaadaptinga system ziri international. Olwaleero baleese kamera ku nguudo ezikuba ab'emmotoka ebipapula. Njagala otunuulire nze ng'omu ku balina taxis ezisaabaza abantu mu Uganda wano. Nti taxi eyo buli wiiki ebadde reporting emitwalo 6. Naye ssente zino agivuga azikola atya mu lunaku? Okuweereza emitwalo 6 ez'omugagga nga kondakita alidde ne driver. Abadde yeetaaga okuvuga luutuse nnyingi. Bw'eba ebadde evuga town service, abadde alina okukozesa waasiwaasi mungi okulaba nti ajjayo ssente za mukama we naye afunemu ekyokulya. Olwaliro ekitakyasoboka. Nti oli wabadde avuga speed 100, etteeka limugamba 3, bw'agasussa bamukuba ekipapula ekisinga essente z'agenda okukola olunaku oba z'agenda okukola ewiiki. Kuba mwenna wedda mubawulira bakomplaininga nti bakuba ekipapula kimu ekyova speeding emitwalo 6 nkugambye ga reporting ewange buli wiiki. Amwamanga the people abalina taxis ku makubo era nkimanyi kye twolekedde. Nti muwaasiwaasi badriver gwe babadde bakolera gwe bakozesa mu makubo mwe tubadde tuyingiriza essente omwana okuvuga laawundiz ezo ajjeyo ssente z'omugagga naye afuna ekyokukola ekyokulya. Olwaleero ogenda kukitunuulira olwa cameras ze baleese kituufu zituyambanga bannayuganda ku bubenje n'ebirala naye mu byensimbi taxes bazikiikinze out. Kuba ogenda kulaba ng'omuntu okugjayo ssente za boss oba taxi okukola amagoba weetaagisa okuvuga eruutu nnyingi ezitakyasoboka olwaleero kubanga taxi ne bw'eba eva mukono ku speed n'amateeka g'enguudo ng'ogagoberedde okutuuka obutuuse e Kampala obudde buba buweddeyo ojja kugiraba nga taxi ebadde evuga luutu 4 evuga 2 ssente ziba zivuddeyo. So bavubuka tukozese chance nga Uganda ekyebase tukole ssente. Buli lunaku Uganda lwekuleka. Uganda lwekuleka nze ntera okubagamba ku mawanga amalala kuba bino tebiri mu Uganda mokka. Dubai abaana betutwalayo okuvuga taxi bakugamba nti omusaala gwabwe gugwera mu fines. N'amawanga amalala ekkata. So bino bigenda kukosa nnyo ffe abalina emmoloka ku makubo naddala eza business dani abantu abalala bonna kubanga n'amateeka g'ebyenguudo international gatunuulira nnyo public transport, gatunuulira nnyo abantu abasaabaza abantu. Era namwe abali e Dubai mukimanyi n'amawanga amalala nti toyinza kuvuga abantu n'oleeta katemba mu kkubo. So ngenda kudda mu part 2. Kino nkigaye kisinga kunyigiriza ffe balina matakisi. Kale nina taxi ku kkubo buli wiiki omwana abadde alipoting emitwalo 6 etali emu. Naye ekitagenda kusoboka kati wano wetulaga ojja kulaba nga alipotinga emitwalo 2 taxi tugenda kuzitunda tugenda kuziddukamu. Kyekyo kye mbabuulira. Gavumenti eyinza okuba yakireese technically eyagala kugoba taxi mu kibuga yeteekemu system zayo za transport. Mwalaba mwabalemesa Pioneer bus baagala okuleeta ebirala kibuga baagala okukijja mu vulugu nga balina kutugalika misolo mingi. Kyendaba